Olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza wiiki y'omukka omulungi era nga luno lwakutambulira ku mulamu ogugamba nti obulamu obulungi kintu kikulu nnyo. Okusinziira ku akulira ekitongole kinema ekivunaanyizibwa ku butonde Tom Okuluti agamba nti abantu obukadde 7 be bafa buli mwaka endwadde ezeekuusa ku mukka omubi kyokka ng'ebitundu 80 ku buli 100 mu bibuga bali mu bulabe obutagambika olw'omukka gwe bassa. 7 million people die, and the deaths associated to poor air quality. And the WHO, the World Health Organization, estimates that over 80% of the populations monitored in urban areas are exposed to ambient air, which is polluted, including us in Kampala here. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olukubiddwa ku kitebe ky'abannamawulire ekya Uganda Media Center wano mu kibuga Kampala, Okulutu ategeezezza nti eggwanga lyetaaga okuteekawo enkola ennuŋŋamu ku mukka ogussibwa abantu omuli okulaba ng'ebintu ebifulumya omukka omubi gamba ng'emmotoka enkadde boodabooda tebikkirizibwa kuyingira mu kibuga. The air quality standards will also focus on vehicle emissions to limit or to control emissions from automobiles, the vehicles, bajaj, boda, and so forth. That means that because there are no vehicles moving, no boda, the air quality of Kampala improved by 60%. And that proved that, that showed that the vehicles are responsible for emissions that are being measured here. Bw'ati asabye abantu okwettanira okusimba emiti ssaako n'omuddo okusobola okufuna omukka omulungi kyokka era n'alabula ku kabi akali mu kwokya kasasiro. Now, there are simple actions that can be taken by everyone to minimize air pollution. One of them including planting trees. The trees have leaves. The leaves will capture some of the dust and it remains there. Grass. Planting grass in various countries we are completely without soil. Also, the grass will capture some dust that is legal in the air. Dr. Daniel Okerongo ono yakulira ebyobulamu okuva mu kitongole KCCA agamba nti yadde bateekawo obuuma obupima omukka omulungi kyokka ate we butuuka ekiro bulaga nti waliwo obulabe nga kino era akitadde mu kwokya kasasiro. Kyetulaba nti omukka gwe tussa mu Kampala si mulungi era kyetaagisa nti ffenna buli omu waali alina okubeera nti waliwo ekitukola okuimprovinga omukka gwe tussa kubanga tulaba nti bwe tumeasuringa omukka gwe tussa quality si nnungi era waliwo ebifo etulaba nti omukka guli kiwayise nga si mulamu unhealthy. Nabwe gutyo buvunaanyizibwa bwa buli muntu okwasiza awamu okulaba nga embeera ng'eno ey'okufuna omukka omulungi egonjoolwa olwo buli muntu asobola okubeera omulamu tteke. Edith Nabagereka, STV Select, EY'ENJAWULO.